Abasimatuka Akabenje Kenyanja mu MV Tempula Nakati Bakyakubwa Ensisi songa Abakulembeze b'Elubaga Abasubuzi Babatade Kukyokya. Mwasuze mutyano banaffe abatuuliriza ziweze 3 ez'enkya ya leero mawulire ga budde buno ku CBS FM Manduso okugwa kusomera nze Kalule Lammeka. Enteekateeka y'okuwulira emisango egivunaanibwa ababaka ba Parliament okuli Muhammad Segirinya Wakawempe North ne Alan Sewanyane wa Makindye West ezzeemu omukoose Sigeddamuzi bwe litegeezezza nti kkooti enkulu e Masaka ababaka gye baasindikiddwa etubidde n'emisango egya Naggomola egitannaba kuwulirwa egisoba mu 500 olw'ebbula ly'ensimbi mu Sigeddamuzi eziyinza okutambuza emisango gino. Omulamuzi wa kkooti ente Masaka Christine Nantege ababiri bano yabasindise mu kkooti enkulu e Masaka okutandika okuwulira emisango egibavunaanibwa oluvannyuma lw'oludda oluwabya okumaliriza okukuŋŋaanya obujulizi obulumika ababiri bano nti be baalina omukono mu bijambi omwafiira abantu abawera mu bitundu eby'e Masaka. Omwogezi w'essiga eddamuzi mu ggwanga Jameson Karemani atangaazizza nti obuvunaanyizibwa busigalidde eri kkooti enkulu e Masaka okusalawo olunaku emisango gy'ababaka bano kwe ginaatandika okuwulirwa, kyokka kikyali kizibu mu kaseera kano kubanga emisango egy'ekika kino gikyetuumye mu kkooti mingi nga okusooswaza egy'abano biyinza okuba ebiwanvu ddala. Kalimani ategeezezza nti oludda oluwaabi lumaliriza obujulizi bwonna ku musango guno nga lulinze kkooti okusalawo ennaku ku bagenda okuwulirira omusango. Bannamateeka babawaabirwa nga bakulembeddwa mu Lord Mayor Salonge Yasi Lukwago bategeezezza nti nabo bali mu kukola gwabwe okulaba nga abantu baabwe bafuna obwenkanya kubanga embeera gye balimu mu kkooti embeera gye balimu mu makomera si nnyangu n'omulundi n'ogumu. Mu mawulire amalala olwaleero lwe giweze emyaka 3 bukyanga abantu abawera Abasimatuka Akabenje k'okugwa mu nnyanja mu lyate lya MV Tempula lino nga lyali libatwala okulya ku bulamu ku Mutima Beach naye na buli kati entiisa mu bakaawonawo ekyali nnyingi nga bagamba nti batuuka n'akadde ne bagugumuka nga bajjukira ebyo ebyabatuukako. Abantu abasukka 30 be bafiira mu kabenje kano akakyayogerwako nti ke kamu ku bukyasinze okubadde kabusa nga bugwa ku nnyanja Nalubaale. Buli lunaku bwe lutuuka bakaawonawo bano bakuŋŋaanira ku mwalo ogwa Mutima Beach ne beebaza omutonzi yabawonya n'okwebaza batuuze ababayambako okubannyulula okuva mu mazzi, wabula abamu ku bannaabwe bategeezeza nti bakyayinza kuddana ku beach eno olw'entiisa gye baayitamu. Ssentebe w'abakaawonawo Michael Kaddu agambye nti leero bategese okusaba okukwebaza Katonda olw'obulamu ku Ekereziya St. Jude e Naggulu nga bwe bagenda okuva batandike okulambula eŋŋanda zaabo abaafiira mu njege eno. Restrictions ya curfew kugamba abantu abasinga tebeetaaga nnyo mu kutambula bulungi ne bino bya insecurity ebiriwo. Kati abantu abasinga badde bategese okusaba mu famire zaabwe abaafiirwako abantu baabwe. Ate n'abamu bakyayinamu enjege nga batya okugenda awaagwira ddala ekizibu ekyo. Kati tusalawo nti nno tujja kubaawo n'essaala ey'awamu abafanga ab'Elubaga wane Naggulu naye nga tunaamaliriza essaala ey'awamu ku ssaawa 7 tugende nga tukyalirako ku bannaffe abatonotono be tunabasobodde okutuukako nga twegabanyiza mu bibinja eby'enjawulo. Tukole kwegala tusigale nga olunaku tuluwadde ekitiibwa naye embeera bw'eneetereera tujja kumaliza tugende eri tufuneyo weekend emu tugende awakolebwa omulimu gwe twatandikako kubanga twamupeereza ripooti nti gutambula bulungi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ebyava mu kunoonyereza byalaga nti eryato eryayiwa abantu mu mazzi teryali mu mbeera nnungi, kyokka kyali kizibu kubanga gye babavunaana bano kyokka kyali kizibu okubaako be bavunaana kubanga bannyini lyato bano nabo baafiira mu njege eno. Kosi nannyini lyato gw'osookerako, okay? Naye ate n'ekirala kyali nti eryato eryo jjukira bulungi nnyo nti baali wera. Waliwo ebibuuzo bye twali tulina okufuna okuva mu Ministry ya Works ne Transport. Kyesimanyi ebibuuzo ebyo byakomawa. Tujja kuddamu nti tujjemu tuzuukuse tufune alipoota tulabe alipoota yakomawa naye nga wadde nannyini lyato tebaafiiramu naye nga ate mulimu abantu abalala be tuba twagala okulaba oba baali balina akakwate mu kusikiriza abantu okugenda mu lyato nga
eryato eryali eritaali mu mbeera nnungi n'okuba nti eryato eryo lyali likyasobola okutambulira ku mazzi ate nga baaliwera. Ani ate ateeka enkola oba kiragiro ekyo mu nkola. Enanga agambye nti akabenja ku kabeera ekyokuyiga eri bannansi abajemera amateeka g'ebyokwerinda naddala nga mu kaseera kano ng'abantu beewaggula ne basula mu mabaala ate mu budde obwa kafyu. Abantu baffe balina okulaba nga tebannabagenda ku linnya lyato basobole okufuna ekiraga nti eryato eryo lyafuna layisensi entuufu esaabaza abantu bameka. Abantu tebalina kugattibwa wamu n'amaato ag'engugu kakati nga bw'olaba loole wano. Amaato agatwala engugu nago gafuna layisensi yaago. Naffe kennyini ng'abantu naddala abantu abaagala okwesanyusa tulina okulaba nti tuli beegenderevu tumanye emitendera amateeka agafuga amaato. Naye ate ne mu kiseera kino tukyali wansi w'omuggalo, mulimu ebintu eby'amasanyu kakati enkola yali ezze ey'okwesanyusa nga abantu bayitira mu cruise boats ezo ne bagenda ne basanyuka ne banywa ne bakuba endongo nga bali ku mazzi. Activities ezo zaali zaayimirizibwa. Okuddako katono emabega ku ggulire ly'Abassewanyana ne Muhammad Segirinyo okutandika okwozeserezebwa mu kkooti enkulu e Masaka, omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani agamba nti kati abakooti enkulu e Masaka be balina okusengeka wawe bayinza okunyiga Abassewanyana ku misango egisukka 500 egitudde mu kkooti eno. Bw'amala okumukomitinga mu high court ekitegeeza oyo omusibe abakati aba wa high court abatakyali mu kkooti ento. So high court oba kooti enkulu erina okuba ng'etegeka engeri ki gy'egenda okuwulirizamu omusango ogwo. Awo wetusangira abantu bangi abali mu makomera olw'okuba nti abalamuzi n'ensinga eziwuliriza emisango tezimala ne babeera nga bali ku lumande balinze kooti enkulu kubanga esetinga okuwulira kw'emisango gyabwe. Kati bw'ogenda nga mu kkomera ly'e Masaka oba high court Masaka ojja kusangayo ng'emisango nga 5 egy'abantu abali ku misango gya Nagomola abalinze okuwuliriza emisango gyabwe. So bano babeegaseko. Ekitegeeza kati abakulu abo engeri gye babasindise mu high court ejja kupulaninga olunaku lwegenda okuwuliriza omusango tuyinza kugamba nti gwa mwezi guno oba mwezi ogujja, naye kijja kusinziira pulaani ya high court gy'enaaba ng'eteekako kubanga bano beegase ku abo abali ku misango egyo. Naye bayinza okusalawo nti bano kati bawulirize baveewo babaprioritize kuwuliriza kwawedde. Ekitegeeza nti obujulizi bwe beetaaga babulina kati ekitegeeza n'obwogamba nti omusango guno tuguwulirize wiiki ejja oba enkya, kitegeeza bali ready okuba nga bawaayo obujulizi bwabwe. Kiri ku high court okulaba nti eteekako entegeka ey'okuwuliriza omusango ogwo. Business news amawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 94.2 Manduso nga bikutuusibwako Kiko Muchuzi Mix alina akawoowo byofumbye byeyongera okuwooma. Kiko Muchuzi Mix. Business news amawulire g'ebyobusuubuzi. Abasubuzi b'embaawo mu Ndeeba bafiira obutitimbe bw'ensimbi olw'omuliro gwakwata ebibanda by'embaawo zaabwe ssabbiiti ewedde. Bambalidde abakulembeze baabwe abasusse okubasuubiza empewo nga bava kimu kukolera mawulire mu nnaku yaabwe. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingawo. Ngabo bagamba nti awali omulema atofunyizaawo olugalo n'abasuubuzi b'embaawo mu Ndeeba ku lw'e Masaka ab'ebibanda byakwata omuliro bavudde mu mbeera olw'abakulembeze ababasuubiza okubayamba naye nga na buli kati tebatuukirizanga be balumiriza nti bali bagala kamera nakwemulisa era babalabudde. Abatukiikirira bonna bayaaye. Tumaze okutegeera nti kati ssente bazigirayo mu mawulire omumala bakwata nga bazizza mu nsawo nga baddayo ewa. Bwebanga tebatuyambe balekenga kweyama bajje beeyame nga banaatuyamba nga ojja n'oga nti yenze wo mu Ndeeba nakoseddwa nga ddala kituufu ssente zinakola ki zinakuweebwa okusinga okujja bazze kweyama babanga badde abazze okweraga obwerazi bw'oba tootuyambe tugaye nti bannange sijja kusobola ne bw'otugaabugaye nti bannange nga mwalabye nakyo kimala okusinga bano kangenda kujjamba obukadde bwe buti ate nga togenda butuwa. Abakulembeze batulimba ajja najjayo ssente mu bantu n'aziwanika n'azinyeenya bw'agenda kutuwa ssente tabawa yadde 10 olugira ng'agamba mbawadde obuyambi ng'agenda nga zikamera zimaze omukwata MP wa Falosias wati we yatukola teyatuwa yadde 10 yayiwa omusimbi n'agunyeenya mu bbanga bw'ati abaana
nga bali wano bajiridwe mali yaabwe balowooza bagenda tuzimbira ku bibanda wakiri naye tuyatuwa yadde 10 ate osuubiza ate totuukiriza kakati byebiki ebyo anti bajja nate batuwanga buyambi ngamba bagenda kujja babawe agenda kujja wuno tuli mu weeks 2 namba tengolooza banajja abasuubuzi bano betusanze mu kifo kino nga n'abasinga bagalamidde balajanidde gavumenti okubataasa ku mbeera twali tukola ku masini wano tubajja masini zonna zagira bazitule zikola service nene sente tewali batuga bayita sente tebaziresa byatugatukizayo obuzi batugulira amabati gajja balodi meya abesimbawo bakansalazi mwabawamba kutira nti tunajja nga tutukulira amabati twabalonda kutuweereza nate mu bubi tebatuweereza tebatuyambye asaba malotuuka wano ng'embeera weeri nga baga tugenda bbawo ebintu tetumanyi oba bakiyamaani batuuka eri ne babijjayo mu kunoonya akalulu ebyo byonna babitusuubiza ne bijja bajjawo opposition abakulembeze baffe tebalina ssente olaba n'abenaremu abazirimu tebatuyamba kakale ate bana mu opposition abatazikwatamu batuyambe batya Museveni yalina ovaayo atuyambe oba sindika nakyo oba atusindikire nakyo Museveni avayo ayamba omuntu wa wansi bo abavubuka abaali mirimu nga okulanda okuwawula wamu n'okugatta enzigi balaajana so nga ate abalala balumiriza abasuubuzi abanene abalina looni okubookyanga ababbanka batuyambe banoonyereze ku bubawazi looni bwe zibalemerera nga batuwokya baani bubawazi looni nga tebeesobola abasuubuzi b'embaawo bo basigazaamu emaali ntono nga bookyafe abanaku abeeyiya olw'okuba baba babanja badde bajja beekulisa mu mawulire ne bagamba ebintu byaffe biyidde ye ssentebe w'abasuubuzi b'embaawo ku luguudo luno lw'e Masaka mu Ndeeba Lutaaya Kiwanuka annyonnyodde ku mbeera naye tetunafuna buyambi yadde okuva mu nsonda zonna enekusifu abantu bangi bajja ne basuubiza okujuna abantu mu mbeera eneriwo naye tunafuna buyambi yadde n'akatono tugezezaako okunoonya badonaazi naye era byonna tunafuna buyambi ye mmeeya w'Elubaga mbeera z'emawula naye annyonnyodde era n'abagumya tujja kwongera mu maaso okwatagana n'abasuubuzi baffe ab'embaawo ababagibwako ebintu byabwe ab'enzigi ab'emyango ab'amashinizi bonna tufune kyonna okuwaayo okubayambako okuzzaawo bizinesi zaabwe era nga meegombola mbeera z'ezaki mawula ekeetatana muli ndi wamu mu kunyolwa abantu baffe okufuna bizinesi zaabwe so zayitamu omuliro tuli mu process wamu n'abasuubuzi kodde wamu ffenna nga omukulembeze waffe platform bwagamba buli omu agumye ku munne kulekyana mwenda tezebiri CBS Emanduso yinze Farida Bongole mu Kampala eyo nga tuvuddeyo abasawo abeegattira mu kibiina kya Uganda Medical Association bakalambidde obutayimiriza akeediimo kaabwe newankubadde basinkanye omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa olunaku lw'eggulo n'abasuubiza okugonjola ensonga zaabwe mu mwaka ogw'ebyensimbi ogujja mu nsisinkano yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe yeetabiddwamu n'abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu n'ey'ebyensimbi pulezidenti yeyamye okukola ku nsonga z'emisaala gy'abasawo mu ggwanga okukola ku nsonga y'ebikozesebwa mu malwaliro aga gavumenti n'okuwa abasawo abali ku ddalira consultant emmotoka ya gavumenti ebatambuza basobola okubanguyiza emirimu wabula ekyokuliyirira famire z'abasawo abafa COVID-19 kyalemye okukanyizibwako era wabaddewo okukubaganya ebirowoozo nti abasawo abamu tewali bukakafu bulaga nti obulwadde obwa COVID-19 babufunira ku mirimu era gye byaggweredde ng'omukulembeze eggwanga asuubizza okuteekawo akakiiko ak'enjawulo okwekenneenya ensonga eno era bye kanaazuula kwe banaasinzira okusalawo ekyenkomeredde Saabawandiisi w'ekibiina ky'abasawo bano Dr. Luswata Herbert agambye nti akeediimo kaabwe kakusigala nga kagenda mu maaso okutuusa nga bye baasuubiziddwa omukulembeze eggwanga Tibuhaburwa abitadde mu buwandiike okusinga okwesigama ku bigambo obugambo bye yayogedde olunaku lw'eggulo. Twetaaga document esayinibwa obulungi kubanga omanyi bw'oyogera n'omukulu n'aba nga talina bwawandiise n'asayininga bayiye bamboozi kati ekiriwo strike yaffe ekyagenda mu maaso omukulu twogedde naye atusuubiza byatusuubiza naye strike yaffe ekyagenda mu maaso mpaka nga tufunye ebisuubizo ebyo mu buwandiike nga biriko ne signature yandibadde nga commitment ensonga tuzimuwadde zonna nebyakkirizo tuwa n'abikkiriza n'atuwa n'obudde byoyigondo okukolebwako tetundaba kuba basanyufu omanye ebisuubizo ayinza okuba ebisuubizo nga birungi nnyo biyitirivu naye nga togenda bifuna ng'eggwanga liri ku bunkenke obw'abatujju abazze batega bbomu mu bifo eby'enjawulo abatwala ebyobulamu mu division y'eggoma mu kibuga Mukono nabo bali mu kutya obulumbaganyi obutandise okukolebwa abazigu ku malwaliro nti bwandizingiramu
ebifo nga bino kubanga ebyokwerinda si binywevu. Kino kyesigamiza ku bazigu abalumbye eddwaliro lya Busia ne banyagulula abalwadde nga tewali muntu yenna abakuba ku mukono. Akulira ebyobulamu mu division ey'Emukono musawo Akulira ebyobulamu mu division ene y'Eggoma musawo Henry Mugerwa annyonnyodde ku birala ebisoomooza eddwaliro lino g'amanga ebbula ly'amazzi, eddagala ettono, ebisolo by'abasawo ebitono n'ebirala. Eddwaliro lyaffe ery'Eggoma lino tatuliraba liri open. Ensonga lwaki tabonekera yalipotinze nti water meter yabbibwa wati kuliko fence. Ate kyabulabi mu kiseera kino tumanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga bwe muzitegebwa situlinawo ene provisions abantu tuba checkinga, so tugamba nti eddwaliro lyaffe eryo yandala libeera fenced okwongera okutuwa security ya property yaffe awamu n'abakozi abakolerawo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo emipiira gy'amasaza ga Buganda giddamu okuzannyibwa olwale olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri nga Gombe egenda kutunka ne Buluuli ku ssaawa 6 ate ku ssaawa 9 Kabula egenda kutunka ne Ssingo. Ate okuddako mu goofu empaka z'abasajja ez'omulundi ogw'ensanvu zitandise enkya ya leero Entebbe Golf Club n'abazannyi 102. Empaka zino zeetabiddwamu abazannyi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuli Kenya, America, Zimbabwe n'ewalala nga bakulembeddwamu Nantamegwa mu mpaka no John Rigma. Bano bazanya mu stroke play nga abalala mpiki zokka zotebye nga za kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Olusekesero eby'emizannyo Sports News Beat wano ku Manduso. Olusekesero eby'emizannyo. Leero mu lusekesero by'emizannyo Ssebadduka John Paul akutyabidde ebikwata ku bamu ku bazannyi abaali ab'amaanyi mu kuzannya omupiira era nga baali bafuna akasente akawerako. Kyokka oluvannyuma lw'okunyuka omupiira ensimbi ne zibaggwako. Ssebadduka John Paul. Abamu ku bazannyi bano kuliko Omungereza Paul Gascoigne. Ono yali omu ku bazannyi abaali balina ekitone eky'amaanyi mu biseera bwe yazannyiranga omupiira era yali omu ku bazannyi abaafunanga omusaala oguwerako. Wabula oluvannyuma lw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira bambi yayavuwala ng'obuzibu bwava mu kunywa nnyo omwenge n'okkozesa ennyo ebiragalalagala. Omuzannyi omulala ye mu Nigeria Celestine Babayalo eyaliko omuzannyi wa kilabu ya Newcastle ne Chelsea. Ono yafunanga omusaala ogwali wakati w'emitwalo 3.5 buli wiiki eza pawundi. Ensimbi ezaali ennyingi mu biseera ebyo. Wabula oluvannyuma lw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira mu myaka 3 gyokka yali amaze okwavuwala ng'obuzibu bwava ku kwejalabya ng'agula ebintu eby'ebbeeyi. Omuzannyi omulala ye mu Northern Ireland Keith Gillespie. Ono naye yaliko omuzannyi wa kilabu ya Newcastle nga naye oluvannyuma lw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira yayavuwala ng'obuzibu bwava mu kuzannya nnyo bettingi era nga yategeeza yafiirwa obukadde bwa pawundi obusoba mu 7 mu kuzannya bettingi. Omuzannyi omulala ye Mungereza Ali Henry. Ono naye yali muzannyi wa mupiira yafunanga ensimbi eziwerako wabula oluvannyuma lw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira naye yayavuwala nga ekyasinga okumwavuwaza kwe kuzannya ennyo bettingi era nga yayagalako n'okwejja mu bulamu bw'ensi eno emirundi 2 wabula n'asobola okuvunuka ekizibu ekyo. Omuzannyi omulala ye mu Cameroon Eric Jemba yaliko omuzannyi wa kilabu ya Nantes ne Manchester United. Ono yagenda okunyuka naye omuzannyo gw'omupiira ng'amaze okwavuwala ng'obuzibu bwasinga kuva ku kwejalabya ennyo ng'agula ebintu eby'ebbeeyi n'okukyakala. Omuzannyi omulala ye Paul Manson yaliko omuzannyi wa kilabu ya Arsenal nga Mungereza. Ono yanyuka omupiira mwaka gwa 2006 wabula naye n'ayavuwala oluvannyuma ng'obuzibu bwasinga kuva ku kunywa nnyo omwenge wamu n'okuganza ennyo abakyala. Luno lwe lusekesero eby'emizannyo nange John Paul Ssebadduka. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Mbuka tujjukanye bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Abantu bonna naddala abavubuka tubaagaliza kubeera bazira. Tetwagala babeere bajulizi. Omujulizi yo yagibwako obulamu bwe kumpi ng'abuwaddeyo buwi olw'ekyo kyakkirizaamu. Bapapa mwabalabanga bajja wano emirundi 3 abajulizi be baabaleeta. Omuzira yo yatebuka obutego yatebuka abalabe n'atuuka ku buwanguzi oyo abeera muzira. Omuzira era aba asobola okutunyumiza olutabaalo. Enjawulo wakati w'omuzira n'omujulizi esaana etegerekeke bulungi. Twewala okubeera abajulizi.
International News. Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga. Tumaliriza ag'obudde buno n'agavudde ebweru w'eggwanga oluvannyuma lwa gavumenti ya Malawi okukkiriza obulimi bw'enjaga era nga bukolebwa kyerekati mu ggwanga eryo. Minisitule y'ebyobulimi mu ggwanga eryo ewandiikidde yali kafulu mu muzannyo gw'ebikonde Mike Tyson abeere ambasada waabwe ow'obulimi bw'enjaga mu nsi eno eya Malawi. Mu bbaluwa omukulu Robin Lowe gy'awandiikidde Mike Tyson amusabye nti engeri gy'akwatagana obutereevu n'ab'ekitongole ekya United States Cannabis Association abalima enjaga mu ggwanga erya America kijja kubakola bulungi kubanga ajja kusobola okutumbula ekirime kyabwe mu America n'ensi yonna. Mwami Mike Tyson okusinziira ku mawulire mu ggwanga erya Malawi yabadde alina okugenyiwalako mu ggwanga lino sabbiiti ewedde naye obugenyi bwe ne bwongezebwayo okutuusa ekiseera ekitali kigere naye ng'akadde konna agenda kugendako mu ggwanga eryo. Mike Tyson y'omu ku bantu abaateeka ensimbi mu bulimi bw'enjaga era ng'alina faamu ez'enjaga eziwerako. Bannaffe bwegabadde ag'essaawa 3 tova ku CBS FM Manduso nze Kalule Lameka Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.